Dr. Jose Chameleone okumunenyeza ensobi ku maama we ne Pallaso tuli eno oba munangate Mayanja family wabula ku side yemu obwambalo bwa Pallaso omubadde ka kala aka red kw'ossa ne muganda we Chameleone omubadde ka kala aka yellow byogeza munangate abantu obwama eside eno byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo bingiko tosaanidde kubeera nga obisubwa mu maaso awo kakati nno bamita Geminati sinza ku Geminati Yugi kansooka nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kakati nno munnange ekibadde ku vidiyo shoot omutima gugwo kibadde kikambwe wabula obwambalo buno omubadde ka kkala aka red Pallaso bw'abadde yeenaanise kw'ossa ate ne muganda we abadde yeenaanise munangate obukumba oba munangate obwambalo omubadde ka kkala aka yellow vidiyo shoot muganda wange ebadde ya ttabbu era nga boogezako okulaba akatambi ako. Olunaku lw'olwaleero ebadde vidiyo shoot ya Dr. Jose Chameleone ne Pallaso mbaddeyo naye muganda bange ekibadde wali security ebadde gumite ebyaddala teri alinza kwawula Pallaso ku muganda we Chameleone mwaliwo abateekawo embeera mu Chameleone wa NRM Pallaso wa NUP teri asobola kwawula Pallaso ne Chameleone. Scorpion Shaba abaddewo security ebaddewo ebyaddala bano abasajja beeyagala. Pallaso ayagala muganda we Chameleone ayagala muganda we ne Wizomaniza abaddewo omanya ekibadde wali ku video shoot muganda wange nze ntunudde n'ebigambo ne binzigwako era gotoddeyo n'olowooza mbu osobola okwawula Pallaso Chameleone ne Wizomanizo eno Mayanja family mbaddeyo eyo Scorpion Shaba nga wali Dr. Jose Chameleone nga wali Pallaso wali Wizomanizo nkugambye ekibadde wali ku video shoot jenva sawa zino n'abasajja nga balina security abasajja muna abasobola tunulidde ekigaali nentunya Scorpion Shaba nengamba anko chichi nangamba security gumite nentunya anko P nentunya Dr. Jose Chameleone nentunya Wizo bannange ekibadde wali muganda wa so video shoot munangate bwetyo bwebadde wabula nga ku side yemu nga nkongeddeyoko Chameleone okumunenyeza munangate ensobi ku maama we ne Pallaso oba ne ku muganda we munangate Wizo kakati nno byogeza munangate abantu obwama eside eno bibadde bitesigina kubeera nga njogera bingi kansooka mbikuweeko. Olaba mukyala Prose Mayanja oyo yazaala Dr. Jose Chameleone era y'omu ye maama wa Uncle Pallaso yazaala Pallaso Mayanja nti ffe Mayanja family wetugamba kale obuvo bwayo ffe wetugimanyidde obuvo bwayo tumanyi mukyala Prose Mayanja ne mwami Gerard Machi Mayanja be bateekawo Mayanja family nti Mayanja family eyo neefaamu abaana Dr. Jose Chameleone ne Uncle Pallaso Mayanja abaliwo kati betugamba nti ab'amaanyi betukola ki betulaba bw'okwata ekkubo n'ovuma maama wa Dr. Jose Chameleone obviously oba ovumye maama waani wa Pallaso Mayanja nti Pallaso Mayanja azaalibwa mukyala Prosani Mayanja banange tweddeko tube n'empisa bali tuvuma bazadde b'abantu banange mugukenze sikyogera mu bubi eno video nze mbutuufu mpulya n'obusungu toyinza kuzaala mwana ate n'omuteekamu obwongo paka wali kaddiwa nga bw'akola ki bw'aliko ekyo tekisoboka kubanga naawe by'okola mu famire yo si bye baagala ne maama wo by'okola yinza oba tabikola ki tabyagala kati ankopinze kinneebuuza maani musajja waffe era ali ku sayidi yaffe okitegeera kati ajja wamulaala ekwata akazindala imbe mu butuufu nga maama we yatyoboddwa si mbubi wabula njogerako maani nga maama we yatyoboddwa omuntu ali ku sayidi yaffe omukazi maani yakwata ku makya n'azaala abaana okitegeera teyabateeka mbongo nti gwewagira kino kale yatuzaalira Uncle Pallaso yatuzaalira Uncle Pallaso kale waali ye waffe kati omukazi mba mumwagaza ye byabazadde byatandika ddi okuyingira mu bino abazadde bazaala baana baabwe ne bakula mu famire yammwe eriyo ababbi taata we yabatendeka okubba oba maama wo okitegeera mwana abantu tubawo ekitiibwa mwana Mayanja famire kiba kintu kinene nti erimu abantu betutamanyi ffe tumanyi Dr. Jose Chameleone Wizomanizo Uncle P ne mulimu ne betutamanyi maani waliyo betutamanyi wabulanga nabo mu famire eyo balina abakulu baabwe bebakola ki bebawo ekitiibwa bebaani abo mukyala Prose Mayanja ne mwami Gerard Mayanja kati ku ssaawa zino Dr. Jose Chameleone musajja wa buvunanyizibwa alina n'abaana agenda nakuzukuza okitegeera kati okyamunenyeza otya ensobi ze n'ozinenyeza maama we maani okitegeera
ebintu tubikwate n'okutegeera maani gwe byokola mu famire yo tebabyagala oluusi ne maama wo okitegeera naye tebajja vuma maama wo mu nsobi gwe z'okoze okitegeera mani ekyo kintu kibi jasinze njogerako era maximum respect Uncle P, big up on yourself Uncle P, tukwagala nnyo mukyala Prose Mayanja tusonyiwe ffe abamu abaswala ku saidi tusonyiwe nnyo mukyala Mayanja Prose mwami Gerard Mayanja tubagala nnyo kyakabi nnyo mwebale kutuzaalira ninga abantu baweebwa ekitiibwa byogeza munangate nabyo abantu obwama ku mikutu munangate eshaidi eyo nti Chameleone waba akoze munangate ensobi lwaki ate muvaayo ate ne muteekamu maama we biki bibadde munangate nga biri mu kutambula awo ku media abamu ne bagamba nti no lwaki mami tavaayo munangate n'abuulira ku baana bibadde bingi nnyo munange ebibadde bitambula eshaidi eyo so weebityo webikyali munangate okutambula wabula nga nkwongeddeyokko mutabani wa Chameleone muyite munangate Abba Makasi muganda wange kye yeekola ne girlfriend we amapenzi gali mubire waggulu nnyo nga bw'okiwulira kakati nno obumu ku butambi obukyagenda maaso munangate osasika oba okukwatayo omubabiro bwe butambi buno akatambi ako akasooka abadde naye munange nga just nga bali mu kuhavingako ko munangate ka time samoya kaweeza kabadde so beautiful era nga boogezako munangate okukalaba kosa n'ekifo kye babaddemu mwana muzi munangate Abba Makasi ne girlfriend we oyo nga bw'omulaba bannange girlfriend we ali very crazy waliwo nno nakana akatambi ndowooza ogezaako okukalaba embeera munangate bwetyo bwetambudde mu katambi ako ye mwana mulenzi munangate Abba Makasi jjukira nti nno nakusuubiza nti nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ku Abba Makasi ne girlfriend we nkugambye gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna biturekere tujja kubeera nga tukuwa update